buli ssomero amasomero agasinga obungi galina ebizibu ebityo but simanyi seeta kiki kiri mabegaawo kiki ekigenda mu maaso either nga waliwo ekintu ekyenjawulo ekisukkako mu ntegera y'abantu tebikwata ngamba tosobola kungamba nti no omwana tamanyi kuwuga kayinza okuba nga amanyi naye mu mateeka g'okuwuga ng'omuntu amaze okuyiga puulu tosobola kutandika ku deep end otandikira puulu gyetandika atamanyi naye obanga omanyi nega weebuuze age bracket kyefa ku seeta lwaki age bracket eyo lwaki beesulamu akamba yaaya omwana akwata omuguwa oba suuka neyeetuga omwana ave neyeesula mugundi kubanga story zino zibaako ensonga lwaki zaapeninga kambuuze byaddewo mwezi ki bya Sunday mwezi ki guno mwezi ki nanti August lunaku ki ku Sunday bya naku z'omwezi mmeka bamulaba ku Monday yagwamu ku Sunday Monday lunaku naku z'omwezi bbiri Monday lunaku lwa nsusuuba nsijja tulina ebintu ebitulina okukeera ku makya okutununamu netwetegereze nedda si bwa nabbi nze siri mulogo but netegereza kati kubulire nze nina ebintu atako ensuusuuba okajjeewo ayogera biboozi Monday luba lunaku lwa nsuusuuba Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada kyangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajjangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy kyangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Kale kusema official kwebaza okubira nga twegasseko olunaku olwaleero yongera okuba nga subscribinga ku mukutu guno okufuna videos ezifaanaganako bweziti nja kuba nga tenkwongera okwanjulira Muna Herbal Mouthwash gw'amannyo gwe galuma olira sayidi emu ebyo by'enyoga bisannyalaza amannyogo amannyo gavaamu omusaayi kala y'amannyogo amannyogo gaaguba amannyogo galimu ebiwuka buli infection eyinza okuba nga eri ku mannyogo muno najja kubanga akuyamba tukutegeeza nti genda mu drug shops genda mu supermarkets genda mu pharmacies ojja musangayo ate osogenda mu outlets z'Abannayuganda mu abali ebweru w'eggwanga bamuleeta mwali oba osobola okutuma omuntu ave Kampala nabeera nga amukuleetera ye Muna ate okusobola okuba nga ate okuuma akamwako nga kalamu ate nga n'akawuwa akavaamu keeko akeeyagaza
kale njagala kuba nga ate nkutegeezaako ku bannaffe aba Clarion Integrated Logistics abo batikka bintu babijja e Dubai nga babireeta mu Uganda bakutegeeza nti gwe omusuubuzi ennaku zino waliwo emigozi oba negiri ku entebe awo ku airport awo naddala omuntu oba weereetedde ebintu nga ggwe kakati byonna bikwasa Clarion bisobole okutuuka ate tukuyambako ne mu kukiryalinga emisolo egyo ffe baffe tubikolera wamu kale Clarion tuli ku Amulia Port agwali e Dubai edeira ojjo tusanga ate e Kampala tuli ku Diamond Trust Building awo nawo osobola nga totusangawo tugamba nti otikka ebintu kuva ku gwe omusuubuzi atikka ebingi nawe omuntu wa bulijjo ne weeba ssimu emu bweti ne weeba peni ng'ojagala Kampala tusobola okuba nga tugikutikkira kale ku mazzi bya nnaku 18 ku nnyanja ku bbanga bya nnaku 3 biba bituuse e Kampala kale Clarion bafune tulabe engeri tusobola ndotambuzaamu ekintu kale olunaku olwaleero ndi ne chairman Bunnamwaya Jacob yakava mu vetting vetting nkuliko eyo twavuddeyo nze bulijjo mbeera awo nninda n'abantu baharmonizinga ne ŋŋamba abantu bo baharmonizinga ddi nalinda awo ninda bakaana kambaata nga harmonizinze ate nze ekifaananyi kyankoledde olunaku kyadde kyakaana kambaata najja waliwo gaye bamita Hamza najja yakoze ekyo yabawaddewo najja Hamza ne Hamza nga banywa mu kacaayi kubanga ajjukira kaana kambaata bakira yasanzeewo Hamza awo Hamza yadde agezaako okusuuza bakitte bakitte ne yetta statement ze zamuleetedde obuzibu alaba nga mukazi abadde w'amaanyi oyo ku ground ye abadde w'amaanyi ku ground essaawa zino noperinga ng'omukazi gwe wakawasa buli kimu kyokola baba kiwulira bakiteekako amaaso kyokola kyogenda okwogera kireflectinga your reaction towards the party tusaakira makyagamba nti ze batampadde kaadi njagenda nfuna omuti kiba kitegeeza oli malaaya okugulu kuno wabyabufuzi nemala wabyabufuzi ova mu DP abantu basala obuvidiyo basobola okukusala mwako abaana basala obuvidiyo obwo abantu wava mu DP wuyo munuupa ate wuyo ate ogamba tugendagenda mu gundi nga tebikwatagana nga toli mukulembeze so musajja wange namusanyukiddeko because wali ka pressure kadde kangi ne zambaali nga kanako kahitiridde obungi good thank God ekyo kyawedde katulinda ya Kampala twewe neetuuka naye annyeko gundi yasaze naddayo wansi moshi kati yannyeko yawedde annyeko alinako kayiba mwitaani gundi yaliwo tasajja yaffe tafubi wano n'omulala tewali w'amaanyi wano n'omulala olabawo actually kati omuntu w'amaanyi ku ground is tough B naye kati wano we mwavudde mu vetting tough B wamukubamu activities za party attachment ne party then ekyokubiri wakati ng'ekibiina kyenyenyeza ze tough B wange bayinza okugamba nti ku maanyi gaalinawo party kemusindikemu tulabe najja nafuna ground enkaaga wabasizaayo ebibuuzo wali nafunayo oba 2 oba 3 kati awo wabanga Moshi yavuddeyo naddayo kati ate awo Moshi yayingidde musajja wange yayingidde unique atate kubanga akaaba olukaaba aleera na unique namugamba nti olaba anti kati waliwo ekintu abantu kye bataalabirawo ebifo bye walodi kansala byakendeera kati ng'olina okusooka okwambuka bwe bakukkiriza balina kusengula muntu gwe ne bakutuuzaawo kati Moshi yazze nga IST contender era kubanga jjukira ebifo ebyalimu bakansala 3 kati birimu abo 2 kakati mu bana abasatu oyawukanye otya gwe sooka obaveemu oyagala obwa MP bo basigaye nga bakalanira obwa kansala mu harmonization bwe bakuzza wansi olwedde oba olina ekifo era ne gundi ne mubiru ene waakawalya kakati awo nnyeko naye aba yamaze dda eyo naye eba yawedde dda ku saidi ya nnyeko tugende ewa musajja affe kivanze musajja wange naye saagala agende ku kaadi eyo Tough B yandisigadde ku kimu mpagira Robert Kyagulanyi Center mukkiririzaamu naye ndi independent kandi muziwadde waliwo effujjo lingi nkubuleko kino kimu awanuupu nnyo mu constituency z'e Kampala eyo munnange nno nzibu lwaki
kati gundi yagiwangula n'obululu emitwalo 2 oba mu 13 ng'amuddiridde ate weenaalemu yalina oba gumukanaana nkulageko wano Yaddala. eyo constituency enzibu nnyo Erina lemu y'amaanyi nyaawo. abantu baabe bakintabule kintabuli nnyo kubanga mu kaseera nga weevu yali y'amaanyi nga baseginya bali eri beegiriisa ye teyasobola kwegiriisa Kale ka pressure. yakawangula naye si mu ngeri banne gye bawanguliramu Nga mulenzi y'amaanyi nnyo. si mu ngeri gye yawangula si ye Makinde East Makinde East. West wali Ian Ogundi. Derek Nyoko yawangula n'obululu emitwalo 255 naddirirwa NRM yawangula yalina obululu omutwalo 1,400 difference ya bululu kakaaga Kasozi najja n'obululu 9 kati buno obululu bulina bargaining power ani agenda obbutwala kuba Kasozi teyakomyewo akenda Mike Mabike n'afuna 4,000 ati awo odinda kukuvaawo nkeberera ku Gundi Makinde Ssaabagabo. Makinde Ssaabagabo. yagala kweraba yakola MP waffe. I think ye nesegenye basinga okufuna obululu obungi mu Serukenya yafuna obululu emitwalo 3.5 addako naddirirwa Sempala Kigozi Emmanuel omutwalo 19 naye Emmanuel yali akoze bulungi ate abantu banasinga obungi abalonda Serukenya bali balonza abalonza Sempala because Sempala format ye yakozesanga yali ku ssaawa naye nga ssaawa ye nga MP nga ku meya kuliko Kabuzi ow'Ambuleera nga ku president kuliko Kabuzi nga kuliko Bobi Wine ow'Ambuleera nga ku 3 kuliko Ferdinand ow'Ambuleera kati nga yikayika bantu abasatu yewa ssaawa yewa independent kyovola nti abantu n'abalonda Sempala Kigozi abo baali bakkanye nga bamumanyi kati abasinga okulonda Gundi nene Serukenya ali w'amaanyi ovanga ku muntu ne ku polling station teyalina ku muntu amu 10 kalulu just siri kyali omuntu okulonda ekyapa mu linnya lyo wekitibwe kyali abantu bonna abalonda David Serukenya bali balonda Sempala Kigozi nga bamanyi iwambuleera olwa kingamba nti Serukenya ali w'amaanyi Serukenya yeesimba mu kalulu ka 2016 era agenda kujja wakati awo science agaana Serukenya okwewandiisa kwa Serukenya wa mukikajjo bamunenyeza musajja ly'abeene era ku kaadi ekaadi ya Serukenya yezo kaadi ezaalwawo fuluma otegera bulungi nzali nzibu because ground nga nanga wano sokundabaawo ngetawa Ssaabagabo tusobola okulaba ssebo gezaako tulabe Ssaabagabo mwebuli bunamwayo talina oteekamu bunamwayo Ssaabagabo bunamwayo okuzikomoti tobeerawo tuddayo Bunamwaya Division LC3 kamana kugula gazeti gazeti gwogirina ne batina ginonyeza eri mu Wakiso eyiyo inanoonya Wakiso district ina tukamba general election 2021 results Wakiso district LC bunamwaya Bunamwaya Makindye municipality
Akwakimanyi basinga kuleeta bwa pulezidenti oba mwe temuli gazeted. Tuli gazeted. Nga bano bakuwa aba MP. Ati ninzo basibalabangako mu. Anti wali ku kyobuziza yogera ku LC3. Ku kyobuziza. Genda kanoonya wano kubanga wano Local Government Council Elections 2021. Kuba nti kabaka kunoonya ngenda kukakuwa districts zino naye ina mala kunoonya kati mwe muli wa kunoonya mulimu others. Tuyagala wakana. Local Government Council Election 2021 ndakuzinoonya wano lindako. So ogamba otya? Sina tabu. Navudde mu vetting yadde yawukanako kusinga ku yaluli. Eyaluli yali complicated. Yatuviiramu okuginyigiramu ngaffe abantu. Naye ku luno yabadde bipyaki ebiri mu vetting yalo ne bitali mu vetting endala. Ebipya byabadde mu vetting yaluno. Fe abantu vetting tebaddiriko tebabadde bamakinde saabagabo. Luli baba vettingirawo. Batu vettingirawo. Olaba nga ku Rahim. Kati sembera kema bega olw'ekifo ekiri awo munda awo batu vettingirawo. Baba vettingira mu bitundu byammwe. Ate batu vettinga. Buli muntu yali ku vetting alina omuntu gwawagira. Naye ku luno ababaddeko babadde neutral. Tebadde na si bamuno. Eshega luli mwa vettingira mu structures. Mu structures. Ngata bambagamba kye kisinga obulungi. Kye kyasinze okubeera ekibi. Because structures nyangunyo kiringa akalulu k'okusimba ku mugongo aka NRM. Kabeeramu ssente nnyingi. Kabeeramu propaganda mungi. Naye kati ovettinga omuntu okusinziira ku kino kye nalabye. Bavettinga omuntu ng'omuntu talina interest gy'oli. Yes, ayinza okuba nga alina interest ng'abeera kale corrupted anywhere. But omuntu ya mu face yaba mupya. Ng'ekibuzo akikubuuza tali bias. Oseke ng'akubuuza ekibuzo nga gwe naye ng'olina okiddamu ng'okimanyi toki. Ofuna okukkakkana ng'oli mu kakiiko. Nze lero nava mu vetting na bambuza ebibuuzo byali bya kisiru. Bakubuuza nga bibuuzo. Bambuza ebibuuzo byali personal nnyo. Tuba nkomu gye basooka walibaddeko omukulembeze ne bagamba nedda. Ne baŋŋamba lwaki tuba nkomukulembeze wakiroza okwesimbawo ne babula ensonga zaabwe. Ne baŋŋamba ezo ensonga nga zibulamu. Kwegamba ova mu vet kubanga bino birina kusaba visa. Yeah. Tibwogenda ku interview. Ovayo n'essuubi ne bikyuka bukyusi. Wali mu vetting eri ng'ovayo n'essuubi likuweddemu. Yeah. Naye kati eno yabadde bakubuuza ekibuuzo. Kikyokoledde party. Kyekiraga nti okoze party. Okoledde party. Nze mu ku bambuuza bambuuza ku values party. Ne bambuuza oli incumbent. Kiki kyoyambe ba youth. Ne mbabulira amazima. Sina kyenyambe ba youth. Reason being nti nze bankubye ekikono. Ne bambuuza nsonga kyekubisiza ekikono. Nti nali akalulu nga ni independent. Kati saga yonna ezafilmira mu kalulu zanamisiza okubeera active mu party. Nti n'abantu abantwala mu party abewaffe kuba ndipotinga ku 4 ye mayor antwala nze mayor wa division tasobodde kunkolera nga division mayor. Reason being nti yewa abadde antwala ng'omulabe wa party. Ne bambuuza ku bintu ebibaddewo kikyokoze ne bagana contributinga. Ne bambuuza apart ng'ojja contributinga nenga bwe banalukola naliyo mu kalulu ke. Twakanoonya door to door. Osegera ng'ebibuuzo biraba nti tebiri bias. Mulimu omuntu akubuuza ekibuuzo nga kiri bias. N'ogamba kati kijjirawa n'ekifo kye neesimbyeko. Kyekinjawulo ekiri ku vetting yako nno. Nti ovaayo n'ogamba nti kale yes bayinza okuba nga bajja kubeera bambuuziza we mama de sikimanyi. Sikimanyi. Naye nga kiri menti okubuuzibwa kubanga kigwanidde obubuuzibwa. So kakati we tulina 40. We ku 40 olaba weerabyewo nga mmeka? Okusinziira ekibuuzo ekimu kyambuuzibwa ekyabavubuka. Jjukira nti n'abavubuka bababuuza nti abavubuka baffe abamakindisa abagabo bali corrupted.
nti tulina nupu za mirundi 4 oba 5. Tunayo nupu ya MP, tunayo nupu ya meya, tunayo nupu ya Kawuma Cedric, tunayo nupu ya Sajjali Abende, tunayo nupu ya omubaka wa parliament. Baida mukaga tunayo ne nupu y'ekibiina, tunayo ne nupu ya kunga ziringa 7. Bono n'abantu abo balina bakansala baabwe, balina bavubuka baabwe. Kati abantu abo wabata kuwagira nga takwagala ngana gwawagira mu bavubuka bagenda kukuba agamba oyo talina ffe oyo tawagira kibiina oyo wa NRM no wangubadde nga tuli wa NRM ekinyuka kibajinzo kibateka mbavubuka kibagendera nakyo ekyo nagambye mazima sijja kulimba mu bavubuka sirabise reason being nupu yaffe mu bavubuka tebanzikiriza nnyo kwetaba nnyo mu gundi z'abavubuka ezo olw'ebikono. Kati awo nolabanga maximum ka 10 ziba zikuvuddeko 10 ziba zinvuddeko basigaza 30. Saate byokoledde pate. Yes, because mukaluka nalukola naliyo mu contributing in buli kimu pate kyebadde saba nkikoze mu kubeera loyo mu pate nkikoze even if nga ndi ku independent ninga nkikola nagezako kuteka executive yange kubeera ko banopo ne bagaana tebagaana nti tebagala because balina ba principles baabwe muno bagana okubeera nange okolagana nange council yange baddemu 80%, 7% nga ya nupu n'ompulidde nga eyise ojuwidde nga tulwana mbaleka ne bakola ebyabwe because nabategeera they will never like me, they will never love me. Tosiganya mu kuwa nabo kyebagala nkireka. Speaker wa nupu abali ku bukiiko bonna ba nupu ku executive yange kuli obukiiko ani abulonda? council y'ebulonda. Okay. Obviously oba nti council y'eronda nga yina majority oba kitegera butegeezi nti bajja kola ki. Speaker aliko namugamba njaga obere vice wange n'agaana nga amutwala ku kyalo gy'ava gwe nesimbyeno naye kayizi ati simuyinaako obuzibu kayizi kyali wange n'agaana nenkireka nenunda senfuma vice wange nakula naye zana atankoze bubi neŋŋamba bannayina akakiiko ka finance waliwo wanupa akagala ne bagaana nenonda owa DP bamwesa Bugenyi Disani nenonda waliwo wa production agala akakiiko tewali nenonda owa DP bamwesa Sally David kiza babukuzirira bagenderere babunzirya nga bagambye nti ngenda kote genda kunzijayo era babunzirya nga bagambye nti bagenda kunzijamu obwesigwa so yensonga ki babuzira kambuuze kale bya kooti tubimaze obiyiseemu biki ebikuyambye olukiiko luno nga lwa majority nga tebakukkiririzamu obutakujjamu bwesigwa? Ekisookera ddala process eba mpanvu okujjamu obuntu obwesigwa either nga alidde enguzi walina obbawo sipaaka either nga alidde enguzi either nga tatendinga council either nga tawa service delivery bantu awo so omujjamu obwesigwa nenze jja kubwa bagezaako kunsetinga million 2 omuzi tunajja contractor yafunye oluguudo munange chairman abaddewo tubadde tukola we tuti kwatayo contract kyenfunye mbadde nsaba kuweyo amafuta ga million 2 nemugamba ndi bulungi nagambye zimpa mugambe ono aliwo tali bwatyo ne baddamu ne bansetinga omuntu omulala jajja oba nga azze kukola biki ng'alese millioni 7 nemugamba ndi bulungi okumanya ndi bulungi kasooka nkalo kalaba nenkabikola kali mu sente ndi bulungi. Kitegeeza nti bwebanga obadde mu kanso eyina amaanyi okujjamu ebuliddwa weetandikira okujjamu emikono ne baginoonya naye bansanga nti ndi mumativu mu mutima ate ndi mukkakkamu baginoonya nga baginoonyeza ku ddiiru ki? Baginoonya gibeerewo in the case of anything games down kati wetwamala kooti essuubi ne ligenda mu kooti ne libugwamu kati bagaa katugende corruption abeere corrupted tumucorruptinge tufuneyo ekintu kyetwekwasizaako abo nga bemayambisako ne technical ekkube kati recently kiwadde n'omukolo gwe bayita balaza gwa NRM naye bakolaze nti technical ereeta ebyuma bya kompetita wange mu kalulu okitegeera nti ebiteekaawo kompyuta nga gye neggangayi bampisemu amaaso
nga bakoze kabuzi emasajja yagenze masajja nabatandika omubuulinga mu bantu musajja atwalina ekizibu ne n'abaddiza omuliro nembuuza tekiniko muyinza temutu okukola ekintu bwe kityo nze chairman wa division mungamba mutya nti mugera kweta saundi temugera kweta saundi y'omuntu otwesimbye naye ankoleko effujjo kubanga si gwe gusoose yakunkolako effujjo emirundi esatu mu kuziika yankolako effujjo ku ssomero lya gavumenti n'ankolako effujjo era mwagala ankoleko effujjo bino tajja bikola bino biri nno tenemugamba nedda njagala ndete saundi nga nzajerete kuba nange nina saundi waki temukozesa yange waki mukozesa ye nga te nzaaliwo ne kabuzi waggulu ebintu bitwandibadde tukola nga ffe abadde abikozesa executive ye kanaleeta ofisi yaffe okubeera nga tezibeera active mu byokukola kati wekikusanga nga tomanyi kusaka okitegera wekikusanga nga tomanyi kusaka kozesa ofisi yo kozesa linnya lyo kusakira bantu bo osanga ofudde nze munajja nasooka nensaka emifaliso ne bulangiti nensaka akakadde kamu akabakazi buli mukazi mu kibiina oba yakakadde kamu nensaka ki abantu abalina endwadde enzibu abalina obulwadde ekituli ku mutima sikoserozi nensaka okusiiga kino paint osegera ng'otokoze service delivery wa government bamukugyemu bamutadde ba ministers oba abali ku executive ya kabuzi nga bebakola kati ojja kwesanga era bebaawa bebesimbyewo bebatwesimbyeko emasajja waliwo amwesimbyeko endejje waliwo amwesimbyeko nebunama waliwo omuntu amwesimbyeko kiko ekito ekiri Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Leero njagala twogere ku nsonga y'amasomero. Seete mwaka guno bafunye ebizibu bingi bibaddeyo nga gye biri nga tebituuka mu mainstream nga banoonya engeri gye babigattagattamu nebiggwa but lwakubanga esava zino bizze mu mainstream abantu kati babitaddemu nnyo amaaso buli ssomero amasomero agasinga obungi galina ebizibu ebityo but simanyi seeta kiki kiri mabegaawo kiki ekigenda mu maaso either nga waliwo ekintu ekyenjawulo ekisukkako mu ntegeera y'abantu kubanga ebibuuzo byonna bwe bijjira baakutte akulira okutraina ku swimming pool naye kitegeeza nti alina obba yabaddewo kuba mulimu okubeerawo naye ate omwana agwatya mu pool ne mutulaba nti aguddemu nakyera kisoboka omwana ogwa mu pool notakitegeera nti naaguddemu naye bakuzimbidde emboozi nti yavudde ku mupiira
najja n'agwa mu swimming pool ne batama n'agwira ku side ewawanvu n'abbira. Naye ekibuuzo kiri nti zebategeera nti olugero olwo tosobola kuŋŋamba nti no deep end ya pool tebeerako supervisor ng'ali awo 24/7. Deep end ya pool ya bulabe nnyo. N'ogenda ku pool zonna zonna eziri mu Uganda nezisinga obungi, omuntu abeera awo tebamukkiriza kubeera na ku ssimu okujja nga pool bagiggadde. Naye kati poolu gw'oŋŋamba nti no gwe omulimu gwo saagitegedde. bwe twogera ku deep end ya pool erina obbaako ne fits zaayo. Yes, omwana w'emyaka 22 kisoboka bw'oba nga tamanyi kuwuga. Kisoboka. Deep end ya pool eyo giraba ebeera nga wali owuzeeko mu nnyanja eyaddala n'osukka ebigere byo bikoma okukwata ku ttaka n'ogenda nga ebigere byo nga tebina kibuulira wansi. Lwaki wandibadde ne swimming pool bwetyo mu ssomero? Because balina ensonga zaabwe lwaki bagidizayininga bwe batyo. Naye nze kyemmanyi nti buli pool ebeera ne deep end n'ekisinziira nga ggwe omuntu deep end ya pool oyagala kyenkana ki? Weebuuze question yandibadde nti lwaki buwanvu bwe butyo ku deep end ey'essomero? N'ekyokubiri waba yabuukidde ku deep end ekiseeza tamanyi ku tebikwata ng'ogamba tosobola kuŋŋamba nti no omwana tamanyi kuwuga. Kayinza oba nga amanyi naye mu mateeka g'okuwuga ng'omuntu amaze okuyiga pool tosobola kutandika ku deep end, otandikira pool gyetandika. Atamanyi n'obanga omanyi ekyo kyo ethics za pool. Sina za pool za bulamu. Ez'obulamu kyawufu nti mu z'obulamu deep end ya pool tebaako bw'olinnya kugera mazzi. But it is marked. It is marked. But obanga tomanyi pool tosobola kutegeera nti deep end ya pool. Naye omuntu agenze ku mazzi ng'afunye train w'amazzi owa pool agamba nti mu pool ng'ogenda kutandika okuwuga batandikira eri n'ojja ng'okuwuga. Omuntu atamanyi kuwuga oteekamu amagulu bw'oti n'ogenda ng'otambula kubanga deep end tebatera kubeerayo buno buntu bwe tulinnyako ng'okkirira mazzi ogendayo bugenzi ate n'omala n'okola ki n'ovaayo. Omuntu atandikira ku deep end ya pool nga either alina experience genda mu kuwuga kuno ku Olympics. Eyo story oliraba nga kirina ebituli ekiraga erimu ebituli bingi. Kuba n'ekirala mu mateeka g'okuwuga, you can correct me, omwana ava ku kisaawe kizibu otuukira mu mazzi kuba aba alina osooka onaabako then alyoka agenda mu mazzi najja n'awuga. Ekyo kirina okubeera mu mateeka. Tosobola kuva mu mupiira n'ova n'entuyo z'omu mupiira n'engoye z'omu mupiira. Omuntu akutraininza ajja akutraininga basics z'okuwuga. Osooka kweyozaako, bw'oba olina cream gy'oweesiga n'oweesiga cream then otandikira wansi ng'omubiri gwe gugenda gukakinga up n'environment y'amazzi. Bw'ogenda n'environment y'amazzi ng'ogenda ogimanyi n'otandika ogenda nga ogenda wakati n'okomawo n'okogenda ku deep end. Omuntu agenda ku deep end oba olina experience nga y'amaanyi mu mazzi ng'ogakuguseemu ng'ogamanyi. Ate deep end tosobola gibamirako nga tosobola kumanyira nnyo mazzi. Tosobola kutandikira mu deep end. Kakati ekirala ekibuzaabuza wabanga luko wesikira alina ka vidiyo lwaki takata nekadda mu public kubanga omusango kati gwafuse gwa public era buli muntu zadde alina omwana kuseeta alina okwebuuza ebibuuzo bingi. Okay, kati diri wakatadde kisinziira ku bo ekiyinza obata kikwestioninga. Kati now let's first imagine bwe kibanga kituufu ka vidiyo weekali kati kiriwe kijjira ekyabagudde omwana okwesulamu akamba yaaya okubuuka principles ez'okuwuga, amateeka agafuga poolu, amateeka agafuga atali muwuzi. Kuba no atali muwuzi amateeka agatali muwuzi agafuga atali muwuzi osobola kuteekayo kigere n'olaba
ntegedde bulungi ago ga butonde amateeka agafuga swimming pool ndi woba mupiira nga wovuddeyo sooka ogenda omala okunaaba omala ojja owuge tosobola kuwugira mujjaze kiki ekimutemba nekimwerabiza yonna kubanga sisuubira nti poliisi esobola okuvayo negamba nti twafunye CCTV footage nga takola ki nga taliiwo kyekiri kyenagambye okujja nga kiri beyond nga ffe abantu wekitulaba nga waliwo ekintu ekyenjawulo ekiri ku ssomero eryo ngaekintu because kisoboka omuntu osobola okubeera nga mugagga naye nga buli mwaka alina okusaddaaka oba buli mwezi nga alina okusaddaaka mu Uganda muno ebintu bingi ebikolebwa ebireeteddwa abantu okubeera nga ki gye bali mulimu abasaddaaka nga bakozesa abakazi ng'akwebakako omulundi ogwo takuddira nga tolina muzaalira nga ozaala olubuto n'ategeera nti ofunye olubuto anoonya amagezi gonna olubuto lwokuvaamu ate nga n'omwana we waba avuddemu alina emikolo gy'alina omukolako okubanga tateeta ki kaasi yakutolako obugagga bwe nimubwamu abali ng'alinamu omwana gwe yasaddaakayo mu baana be bonna nga yatuulwako ekintu ekyo so wateeka okuba sigamba nti ekyo ekitiibwe kiri katutunulira nga kiri beyond entegera yaffe y'abantu nga kiri spiritual nga kirimu ekintu ekirala kyetusobola kutegeera nga ffe abantu kubanga ne luli ku nsonga za Elishama era zo zaali zikonfusinga nnyo nga waliwo abagamba nti balina ebifaananyi by'omwana ng'ali ku muki kumuguwa naye nga bw'onoonya ensonga ey'essimba eyinza okwetuza omwana nga togitegeera naye togitegeera because bw'obanga osobola okufunako omuntu amanyi ebyemyoyo mulimu emyoyo egy'obugagga nga gusobola okukumalako emirembe neweekyawa okimanyi mulimu omwoyo naddala batera nnyo okugukozesa ku bakazi ng'omwebakako wafuna omusajja neyebaka naye naye omusajja neyebaka n'omuntu omulala nga kachaini kagenda kubeera weekatyo naye nga kazi buli mukisa gonna gubayitamu mwena gujja kwono eyasindika ekikuno kwono omukazi ng'omukazi akola sene nga zimuyitamu buyisi nga zimuyita gyokoma okolakola naye afunamu yoono eyawa host omufuna bulungi eyawa host yafunamu kati kachaini kabeeramu abantu 9 naye nga bakolera omuntu ogwo nga bakolera ono eyasaddaakayo ono because ogwo omwoyo gwo gutera kugira mu sexi batera nnyo okugukozesa mu sexi nti omuntu ajja n'akwebakako ng'omukazi omulundi gumu taddamu kwebaka ayinza okuba nga yebaka naawe naye nga amakinga sure takutuukira mu ntikko muggwe waba atukuse mu ntikko muggwe amakinga sure tozaala era basobola okujjamu nabaanayo nga totegedde naye n'obeera n'omuntu oyo nga tozaala naye nga weebuuza lwaki tozaala oluusi nga takufaako ng'akupangisa naye gamba naye nga oluwaddembe okudeetinga omuntu oluwaddembe okudeetinga sikuinaako buzibu nze kasita nkwagalira obeerawo kasita mbanga nkwetaaga osobola okumpa obudde nga ye kyagamba kati gwe mukazi wattu oba musajja wattu nga naawe ekintu kikozesa n'okikwasa n'okiwa omukazi omulala oba n'okiwa omusajja omulala ne mbeera kachaini ak'obugagga eyawa eya hostinga okuwaayo wekito wekiri kati waliwo ate guli nga olina kusaddaaka bw'ogenda oga nti bannaye njagala noonya bugagga nga bagamba buli mwaka twetaagayo omusaayi weeguti either gwa mwana wa myaka weeguti either gwa muntu weeguti either nga muntu yebaka nkona musajja nga takonsa nkona ng'omusaayi gwolina okuwaayo ng'omuntu nobeerayo guli nga gwakika kuuma bugagga mu famire nga famire olina kukeera kumakya kufunayo omwana woogu owa muntu mbuza n'omusaddaakayo nga yatuulwako amaanyi gonna gali kuvaako essente zammwe ogwo nagwo gyeguli so emyoyo givaalinga egy'enjawulo nega weebuuze egi bracket kyefa kuseeta lwaki egi bracket eyo lwaki beesulamu akamba yaaya omwana akwata omuguwa oba suuka neyeetuga omwana ave neyeesula mugundi kubanga story zino zibaako ensonga lwaki zapeninga lwaki ekyo kwa tosobola kibuusa maaso bakatunda abatono gye bali mulimu abantu nga bo obugagga bwabwe bwonna bwonna budipendingira ku taata waafa waati we papa
nga teyabulira kyama baana oba maama obugagga bwonna yonna bugenda ne taata ebintu tandika okuba ebintu byebita mwana abasajja balina flat abo naye abaana bayavuwala naye because taata teyasobola kupassinga on ekintu kyeyafunamu okufunamu obugagga onfunye tuli wamu ndaba toli mumativu omanyi wakise omanyi kakati ebyo byonna bye twogerako ate bantu bangi nnyo bye babibiddemu bambi olina agamba bikoze bitya kati nabyo tubyogera those are assumptions ezisobola okwogerwa. They are not assumptions kino Saimo, these are not assumptions. They are assumptions nga tekinakutuukako. Nze omwana omuwala yajja wano ku division y'e Bunaamwaya ng'alina ekintu ekimukozesa either ng'ali mu bantu oba nga tali mu bantu nga kimukwata ne kimukozesa n'olabira ddala ng'omuntu ali mu mukwano n'omuntu. Yes. Omuntu yakimwambulira yava Mwanza n'amutwala ku Lake Victoria ebyaddala n'amutwala ku Lake Victoria okwo ne bakimwambulira n'atereera ebyaddala. Tukufunira abakozesebwa omutuleetere. Ndeka kubanga nange ondaba wano sibikiririza nemanyi gyebiri naye kusinziira ku experience yange nze mu media nga ndaba ebintu sisobola kibuusa maaso manyi gyebiri era bisoboka era gyebiri. Omanyi kakati nga tusooka tukijjeku omanyi bwe kigenda ku nannyini ssomero kigaziwa nnyo kiraga omutima omubi naye kisoboka tulabyekoko emboozi ezifulumye olw'enkaayana z'ettaka olw'ebizibu bannensomero bye banaaba nabyo oli n'asindika amayembe mu baana abaana bona ne batabuka. We've seen it. Si gumu ebiri mu masomero naddala ag'omu byalo tukirabyeko naye kati now the challenging part is bijja omwana najja n'afa mysteriously nga bwe mugenda ne mukyesinga obujulizi bwe buli naye nga buleka ebibuuzo kubanga kati kwerishama tewali nsonga lwaki essomero lyaniprotectinze omuntu abuulinze omwana tewali nsonga kyokka ate tewali nsonga lwaki essomero liyinza okugamba nti omwana teyeetuze nga yakoze eki yeetuze naye ndowooza kati kiddayo eri kusooka kuddayo kukebeera ddala lwaki ebintu ebiri mysterious bihappeninga kiyinza oba tekiri ku management naye management ekirowoozezaako ekikoze ekyo ekitangidde etya kubanga ekyambuka eri waggulu musaddaaka kitiisaamu oba kitegera naye bibaawo bayibe bibaawo ebiki ebibaawo ebintu bwe bityo gyebiri kuba tubirabyeko nga bwe kugambye nti amayembe ne gajja ne galinnya abaana ne gabasuula eddalo ne batabangula batandika okukaaba ne bawuwuula naye nze kati ndowooza nti oba nakyo kirowoozebweko kisobola okulowoozebwako n'essomero ne management eyinza okukirowoozaako nti oba they are having a problem naye nga tebagimanyi. Kanku ekyokulabirako nakyali wange yagendera ku green card ali mu America n'afuna omulimu nga gumusasula $4,000 buli mwezi neyefiiriza buli kimu n'alaba nga ateeka 10,000 ezo n'asindika maama we omugulira ennyumba. Bwe yagula maama we ennyumba maama we bwe kyanga agigula tafuna teyebaka nkola tajjebakanganamu bwe bakwata ebintu babireka mu nnyumba ya maama we alaba abantu abatambulira mu nnyumba yalowooza maama we baba alimba n'akwata mukazi we n'amutwalayo mukazi we n'agwera ekintu kyekimutwala omuntu ajja n'osanga ennyumba yonna mugyaze n'osanga yonna bagitangudde n'osanga tapa muzisibye bulungi amazzi gonna nga gajjudde mu nnyumba naga kati kyeka abantu bano beekubaanye baagala ntunde ennyumba yange n'ateekayo n'atwalayo muganda we babiri the same thing happened naga kyeka bano abantu balimba bulimbi n'asindikayo omuntu atali wa famire ye n'ayogera ekintu kyekimu. Tetwagala kukkiriza mazima naye at times amaanyi bakatonda abatono beeroyeroka ate gye bali ate bakatonda abatono bakulaga sayinizi nti weetuli naye okubanga ngaffe abantu tetwagala nnyo okkeera mukya kuteekawo embeera egamba nti no bakatonda abatono bali superior balina amaanyi
ne tukibikka ebintu ebyenjawulo tukkiriza nti abagaga basaddaaka nze mulimu omugaga gwe mmanyi nerengera kulya ennyama ye akajakoba engeri gy'obonyabonya nnyo tulya nnyama eyo ne mbuuza ku lwaki eyo saddaaka yange njiddiza eri abantu era ng'agamba gwe Jacob naawe nkubuulira ebyaddala wuliriza sikulimba nkubuulira ebyaddala nagamba Jacob wuliriza sina kintu kye nali nkuyimbye ate nze sitera kulimba era saagala kulimba omusajja yaŋŋamba nti nolaba abantu abo bimu ku bintu bye nzirina okuddiza nze okufuna kikyendi ne mbuuza waaki okikola naŋŋamba mu bulamu bw'ensi Jacob tolyanga ekintu ekiyitibwa ennyama ng'ogeze ku mukolo nga togumanyi nga si gugwo ekintu kyo kyonna kyonna ekiyiwa omusaayi keba embaga nga siiyo tokiryangako ennyama era nze ku mukolo ndyako we mba ndidde ekingi nnyo kinyeebwa ate nekinyeebwa nakyo nkibuuza kya kyuma oba kisekule bwe kiba nga kisekule sirya anga bwe kiba nga kya kyuma sirya nanze sigambe nti nno gwandaba oba naawe kola nga wenkola omusajja yaŋŋamba sikweraguza Magari kuva watanko nyezo obukulembeze. Olaba n'emmere ya kansa eno. Emmere ya kansa ya division eno. Nze sijirya. Nganze n'abala bagirya. Because sinza afumba. Sinza afumba ennyama gye baleeta, sinza afumba enkoko gye baleeta. N'enkoko nayo bagisaddaakiramu. Kyovula bagamba nti leeta enkoko eya gundi. Ne bagamba leeta embuzi eya gundi. Leeta simanyi okitegeera. Omukazi gwe nabadde nkugwangambako bamwambulwa na mbuzi ekintu bakijjamu ne bakiteeka mu mbuzi embuzi ne bagikwata ne bagisindika mu Lake Victoria wansi oba tugisindika n'ekinyanja kigiryako kigaba n'ekintu kyekimu ekyo wokijjayo n'okirya naawe ofuna dessemumandwa tebalogera mu byennyanja obadde ki ebyennyanja babirogeramu but mulimu ekintu kiyitibwa ekintu kyonna kyonna nga kirinamu omusaayi mu kyo kisobola okutereka ekibi yes or no nkikuddiramu ekintu nga kirina omusaayi mu kyo kisobola okutereka ekibi mu kyo yes or no simanyi sina bukakafu bwakyo kati nze akugamba mbadde mu media ndabye ebintu ebikolebwa bingi era mbirinako n'obukakafu nti bikolebwa gyebiri era mbinako ebikakafu nti abantu babikola ne babeeramu mu bulamu bwabwe ne batwaza obulamu ne bava mu bulamu bw'ensi nga tebatangidde baana ne bikwata n'abaana ne bagenda nabyo mu maaso Ana omuntu wabuliza Katonda akolako ddi bane Lawrence Katonda akolako ddi Katonda akola kubanga omanyi na problem n'ebibozi byammwe ebyo biri bimu Inze? No, Katonda wali kikula Simon. Ona Katonda wali kukiyamba n'okitomerako kolumu. Bw'ojja okutegeera nti si biboozi. Simon, ekyobulabe kufa abasajja ye mukazi. Nti omukazi ng'oba tomwesumuliridde ng'ogenda mumusanga nga baamusumulula dda. Chances y'obutafuna ekikuuno kuggwe ng'omusajja eri 70% kisoboka. Ku bakazi b'ennaku zino because sex tebawa value sex gwebuzeemu lwaki omukazi atuuka ekiseera naggwamu ensonyi n'atuuka ekiseera n'akola vidiyo ng'akesinga mukazi munne n'atafaayo n'agita buti gwebuzeemu lwaki omukazi atuuka ekiseera n'agaba mu laavu n'erekodinga obwerere bwe n'abuweereza omuntu gwebuzeemu lwaki omukazi otuuka ekiseera n'omugamba munnange nze njagala twerekodinga twavinga sex n'atafaayo there is no value in that privacy ekibi kyekyo ekintu tosobola kutegeera maanyi gaakyo okujja nga kimaze kukwambika nekitandika okutwala ebintu byonna by'oyina n'otandika okunoonya lwaki buli kimu ekyange kifa omuntu gw'oyagala buli kimu ekyo ne kigenda yes lwaki buli kimu kifa lwaki buli sente zonna gy'okwata tezinyweramu ziyitamu buyisi because host yafunamu yahostinga ekintu ekyo n'akisigira ono kigenda kinywa ku mmwe masannyalaze gataapinga butaapinzi buli alina omukisa gugenda wooli ya hosting yawaayo eyo mu bulamu bw'ensi gyebiri babikola babikozesa era abantu batambula nabyo ne bagaggawala n'obalanga obalaba kubeera mamotoka ga bbeeyi naye nga teyeebaka
nomulanga nenga tasona mukazi mu nyumba yemu nomulanga nenga tazaala nomulanga ali mulamu bulungi naye olufuna nga alujjamu era nababumu obamanyi nedda obamanyi kati era omuzadde ne nannyini ssomero alina okukeera kumanya okulaga assurance eri abazadde because senta lirimu ku ssomero ekyasinze we are not saying bino biri mu seeta yes tetugamba biri mu seeta tukubulya picture ku level wetuli nakyo olina okirowoozaako public obeera forced okutunulaayokko olina okirowoozaako kubanga tetuganye it is a community of many abaana bangi nate si buli community erimu abaana bangi tebyonna kambuuze byaddewo mu mwezi ki bya Sunday mwezi ki guno mwezi ki nanti August lunaku ki ku Sunday naku z'omwezi mmeka bamulaba ku Monday yagwamu ku Sunday Monday naku z'omwezi bbiri Monday lunaku lwa nsusuuba nsijja tulina ebintu byetulina okukeera kumakya okutunamu netwetegereze nedda si bwannabbi nze siri mulogo but netegereza kati kubulire nze nina ebintu atake ensuusuuba okajjeewo ayogera biboozi byo Monday luba lunaku lwa nsuusuuba teruwera teba even number eba odd number kyama kye kiri mu lunaku lw'ensuusuuba bijja kubeera ebibuuzo byenagamba kadebe sitolina kirekererayo omuntu gyako mukulu amanya bingi ngenda mu maaso tofaayo gugamba lwaki waliwo 333 gugamba lwaki waliwo 9999 so obadde okyagamba oli yasooka omugenzi yafa mu lunaku ki mwezi ki gwakubiri lunaku ki byonna tulina obitunulako kubanga bakatonda abatono bayoleka nti webali oba bakatonda bayoleka nti basadda banyunyuse kisinziira ku nnaku emyezi saawa bwogera nga obikompeyalinga nojja otununya scenarios ezenjalo ezize zapeninga manya nti waliyo spiritual something ekirigendenga maaso sigambye nti wekiro ekiri naye olina okubeera nga oli mukkakkamu ng'oli mukkiriza nti nakyo kisoboka okubeerayo nze nina entendesi yange we meeting omuntu emulunaku emirundi 3 neebuuza ki mu meeting emirundi 3 nganze era nina tendesi yange nti omukazi tansoka abweru ntamusoka abweru nganze sigambye kikole nganze era nina tendesi yange sibeera na posi waka nganze mbeera nambwa era nina tendesi yange sikiza mibinya kabeera mu nyumba kaba sije bagambe tambuliramu emizimu nojja kubuweeraguza si kweraguza nze seraguza nina tendesi yange sibeera mu nyumba erimu eminya nganze era nina tendesi yange bagamba gireeta obwavu era nina tendesi yange sibeera mu nyumba erimu ebiyenje nganze era nina tendesi yange sibeera mu nyumba erimu ekiku nganze era nina tendesi yange sirya mu nnyama wantu nga sekanyizaawo nnyo nganze naye mu byoyogedde on a serious note waliwo ebizibu bye tugenda okufuna kuba ennaku zino abasajja obalaba si bakazi bokka n'abasajja baako kubanga luli abakazi bayambangako nti abaafumbirwanga n'abaabeeranga mu mukwano ate bo baavaliwinganga sex kati kigaziye n'omufumbo ayenda oba okitegeera n'atali mufumbo akola ki ayenda kyekyamazima nti sex kintu kitukuvu oba kyamwoyo I think ekigambo ekitukuvu ti kyamwoyo tekiba kitukutuvu kyangu nnyo okubaako byobakira kyova olaba on record teri boss ye bakana bawala batekkiririza
afundikira bulungi Mm. omuwala asobola okweyambula Yeah. naye nga takkiriza Yes. ng'akikola kubanga kyakola kino kirina bwe kigina omumukola ki Omutuusa. teri kibi nga kwebaka na muntu nga the inner person is not sleeping with you. Yeah. Lwaki obadde obiwakanya? Biri ebyo biwerogoza byesikirizamu. Ebiriwa. So naye kino kyonze kimanyi nti teweebaka abasajja mwenna abaliyo because abasajja effumu libatabula. Ejakirizi. Effumu likutabula. Togezanga ne waba mukazi w'ewaka bw'omulabanga nga spirit ye teyeebase naawe don't sleep with her. Kubanga mu kaseera nga spirit ye teyeebase naawe nga mubiri gwe gwebase naawe spirit ekola ki? Eba ekola ki? Jjukira gwe naawe spirit yo at that time is open. Kitegeeza nti it is receiving directly from her spirit. Yeah. With attachment of the body. Yeah. Kakati twebaka na muntu era womukonako bwatina kubanga mu kaseera ako oyinza omumujjira n'atandika kukolimira. Kyeze ekisirani oba okyambala direct. Naye kakati ku bino eby'obugagga kakyalenya abana gye bagenda osanga bambi eri emu nti mubeerawo kati we've been in this country ne bakugamba oyabadde mu business eno for some good time ng'akulaakulanye nosanga kati kaŋŋamu example nga school Diana mukwano gwange yatandise essomero Diana school girl naye nga Diana school girl Diana tomanyi yalakolanga ku BBS yatandise essomero alina essomero liyita Tegalye n'atandika essomero lye nga naye agamba nange njagala nkole ki mbeeko ng'essomero erimu kakati at times bimalamu amaanyi ate musajja waffe Lugonvu otegedde bulungi kakati n'obeerawo kati for example kati fenga abaali bakola ne Lugonvu bw'otunulira Lugonvu ofunamu ekirowoozo nti ebintu bisoboka kwanza nasooka okulaba Lugonvu ng'avuga Spacio nasooka omulanga ali ku bigere otegedde bulungi naye bw'omusanga essaawa zino bw'obadde oba kasaawa 8 ogamba kanyongere essaawa 4 ku budde bw'enkola osanga nnyinza ofuna ekitundutundu ku yobadde twenkanya mikisa kati singa otandika okufuna envuuvumo yagattamu koodi zidimotivating abantu okukola naye ate tujja kubijjaku ebintu bikola ki kyebiri kati it is upon ekisooka abazadde ekisooka okusabira abaana abazadde mulekerawo okwebaka kubanga n'ekibuuzo waaki mu baana 1000 wakiwuwo sabira omwana wo yali wa myaka emeka ye 21 ekyokubiri osanga n'essomero 21 that is not an even number oli yafe yali alina emyaka emeka yali 17 yali mu senior 4 yali alina emyaka emeka 15 or 17 or 16 bona bali 15 16 around there mwesako y'emyaka esatu egyo genda maaso mpulire so naye naera kiddayo ne ku ssomero nti of course let's think about it of course amasomero nagalina abaana ne waki ebizibu omanyi waliwo kibagamba nti of course ebizibu byatondebwa bantu naye times obeera okwebuuza nti ne kankirowoozeeko waki ebizibu bisusse wange kubanga sayidi endala we have drugs abaana babbirira ddala enjaga wali abalimu nga bali active nga bakozesa drugs muganda wange and a parent will never know nze nabeerako n'omwana nga akozesa drugs nembeera naye emyezi nga 6 nga simanyi Simon drugs tugiggyeewo leka kubikkiriza kibi mu drugs kukusinzira seeta ne majority y'abaana ababeeramu temulimu mwana alina amagezi ganywa drug esobola musula ddalu nja kubona edda nkubuulira anyway we cannot rule out drugs lwansonga emu maybe ekisooka seeta essomero ly'abagagga yeah between me and you olaba enjaga eno ey'omuddo eno okulaba ng'esanze mwana nga mbwongo bunafu kuba olina abantu nga tebali banafu tebaatondebwa kukubwa enjaga eyo ennoge muganda wange erwawo okukubwa nibali abaana balina ssente za accessinga ice kati ate ekizibu byaffe kyovula nti nze kino kuno kusala nze ku kino kirooto kyange sigala atwala mwana wange ku ssomero ligenda kumukyala enyinga nsala mwana wange kulabikanga munaku andi obunaku bwa mirundi 2 waliwo obunaku nga tolina
waliwo n'obunaku ng'omwana mu community gy'omutadde bagagga nnyo nga tosobola ku affordinga. Njagala nga babatumba oba bagamba tugenda ku trip e South Africa nga nange nsobola okusasula. Si kumudda akantandike mmubuulirira. Kakati challenge eriwo nti be bazadde abeefiiriza akatono ne batwala abaana mu masomero amanene. Abaana bano ne babefriending abaana b'abagagga ate abaana b'abagagga abamu nga balalu. Kakati omwana wo n'alaluka ayisi nga tolina na ssente esobola kugula wadde n'ettondo lya ayisi. Bonna ne bagwa eddalu aw'omugagga ne bamutwala mu rehabilitation gw'owwo n'omusiba emiggwa mu kyalo. So ne drugs esosa ziruling out. Abaana Jacob wasomako nga tusobola okusumugolinga amasimu nga tugayisa mu mugaati. Nga kino bakigwamu enkya ne muleeta ekirala. Omanyi nti twalabako TV mu dormitory. Kati muli socket. Nkisibuka nakyo. Ne bakizuula nti lampo. Kubanga nange waffe nakwatanga nali njaga nnyo okuwuliza Bebe Cool ne Juliana ne DJ Roni. Kati nkwata radio nayigulanga radio. Nenkwatanga amasanyaza agava agettaala. Lamp holder. Nenga kwata nengateka paka ku kitanda kyange. Nentekawo switch nanteka mu radio yange nga nojjako switch nze mbansobola okukola ki. Ekani fuji bakolanga okwata energy saver. Energy saver erimu wayezo biri n'okulako eneringa balubu n'okwata wires biri zino oziconnecting ku positive ne negative eya plug n'osibako ne rubber band n'osiba n'oyota. Kati gwenga okwata bukosi lamp holder n'ogiteekamu eri yandibaddenga ekitwe kya balubu n'okiyinza mu lamp holder n'osaaga essimu wali. Twabikolanga nga tulabirako TV wabula mu laptop obujja ka laptop ninga kaleta DVD nga mulaba film. Tukyajingirako amasimu lunaku lumu tuba tuli mu class nzo yeka keddaga Eliana ne lihitinga nnyo obusimu bwa $1 obwo ne lyabika essomero lyonna awo bajirawo amataala ga lamp holder. Ninga gosubira nti seta wali omwana bwati Jacob walingide ku seta nete babana mu environment webali wandigenze n'ofunako time n'ogenda n'oyingirayoko n'olaba. Omanye mulimu essomero erina effujjo romanti lirina ffujjo n'essomero etalina ffujjo. Kati seeta njaga ofuneko ko lunaku ogenda olambuleko justice seeta nga ggwe omuzadde ng'ogenda kutwalayo omwana olambule classes dormitory zaabwe. Dormitory erimu effujjo ogiraba dormitory eno erimu effujjo. Nze nali ngenzeko mu dormitory z'esseeta ey'abawala n'ey'abalenzi era nali munambuddeko seeta. Kati omwana gwe twogerako oyo gwe describing right now taliyo seeta kubanga seeta bali strict nnyo for your information. Kati njagala ogere ku makya ogereko esseeta olabe ekiri esseeta environment jjo okusangayo. Essomero erimu effujjo mu dormitory limanyi dormitory oba ogiraba nti dormitory erimu effujjo oba terimu effujjo. Essomero erimu effujjo njagala environment eno gyolaba erimu effujjo oba terimu effujjo. Kati omwana gwe twogerako oyo mwawufu nnyo n'omwana gwe tugezako ku describinga abeera esseeta eyo. Tukize tugaane bino si bye tugamba byetwogera nti bibiri esseeta ne management ne nannyini esseeta balina coming up ne solution ya bino ebizibu. Wekibanga kiri kwongeramu abakozi babongeremu because kiri mu muzadde okuwaayo omwana nga mulamu waliwo nakyo kozi nga omwana alwadde n'ava kusomera nga mulwadde n'afiira mu ngalo za muzadde. Ekyo kiri understanding. Omwana okufiira mu dormitory, omwana okufiira mu atali omu oba babiri, omwana okufiira mu mazzi, that is kiri kisoundinga weird. Naye nga tumaliza n'ekirala Jacob n'okuwuliziganya kuli very important. Omanyi leero mbadde ku TV side gye nawadde oka video akade kazanya mutubuuli yafudde atya asobola okufa because living other factors constant now asobola okufa buli muntu enafa. Jacob nyalo kiri ku makyokola essomero mweno block style yedda line neba wakola essomero nga liri ku kalina
bonna gago n'amasomero mapya tewali lyakoze bulungi terina kyonna kyafayo kiririko olowooza kuggwa akoze erya wansi nakoze erya kalina agenda osinga ofuna abantu owakalina jafuna abantu kajja tukkirize nti n'ebimu ku abaana ebireetera abaana baffe okufa ate bye bitusikiriza okutwalayo abaana ya nina essomero ne banyumizaako omwana yawamatukayo oba mwana yali azannya ne mwana munne mwana n'amusindika n'averwa n'agwa ne ku buddebuddeeka wali omwana baalwana n'amusindika okuva kaddebuddeeka n'agwa n'akyusa ensingo mutegedde bulungi kati tusooke tukkirize nti n'ebirungi ebisinga bye tusinga okwagala bye tuluubirira abaana baffe bafune kakati gemulanga yagenda mu kitundu taamu eno naye mama we bwamutwala emu ku byamu entisinga ogamba nti bannaye omwana we kaba mulekwa n'asome zaali blocks na swimming pool kubeera omwana bye yajja ayogera ng'anyumiza banesimu yange pya balina ebyokuzanyisa tulina swimming pool tulina kino n'amugjayo no bye byamusikiriza ogamba nti omwana we kamutwale tatunuddeeko na piero ibaakola batya kakati kyetusobola tusooka tukkiriza nti ebyo swimming pool kiraasi za kalina ate era bye bitusikiriza okugamba nti omwana wange sijja mmutwala wano baasi baasi saakunyumiza omusajja eyawa mukazi we buli kimu n'ennyumba n'amugulira n'emmotoka n'agenda mu gavana ku sande ku mande nga abaana balina okukeera n'atatwala abaana n'akubira abboda n'abatwala bonna abaana babiri ne bafa n'akubira bbayi n'agamba munnange abaana bafudde n'ababuuza bafudde batya accident otomedde wa bodaboda bafudde wa bodaboda abatwala ku ssomero n'amubuuza obadde okola ki n'adde enkooye nga neebase n'amubuuza emmotoka nagigula yaki yakutwala abaana ku ssomero n'agijjako essimu wema omubuuze yagijjako essimu n'agamba tebaziika abaana bange nga situuse n'ava mu Amerika n'ajja n'agamba omukazi jjamu buli kimu kyoyagala kyonna kyoyagala mu mutima gwo kyowulira nti okyagala ne kaddi y'emmotoka yiiyo tambula nviira n'agenda n'aziika abaana nga tayogedde kigambo wadde n'ekyo ennyumba n'agitunda n'agamba Uganda ewammwe waawo sidda Uganda kampeze mama wange ne batata bange buyambi naye Uganda ekyali kindeeteyo Uganda be baana bange benziise omukazi yakana mwegayirira nga tekikyasoboka yali yakubaka koransi kana koransi wekati jukira kaba kaseera ku budde bw'enkuba n'akakuba waati abaana ne bagenda bwe bati emmotoka n'eva eri ne bayitako bonna ne basazima emitwe ne bafa kyokka ate era nendooza namwaka gumu emabega ate waliwo omwana agambibwa okubanga yafiira ba mu bbaasi oba emboozi ya bbaasi yali etya kakati mu byonna bye tusinga okwagala okugonza obulamu ate bisobola obukola ki obutwala kati nze kyenteesa soke tuwuliziganya wano mbunamwaya omusajja yasaba Katonda nga banoonyeza omwana emyaka 3 mu egyo yasaba Katonda ebintu bina yamusaba omwana ennyumba emmotoka n'omulimu omulungi byonna n'abifuna n'omwana n'amufuna emmotoka haliya gye yagula abadde emabega kibebe nkiraavula nkigenda ansuwa emipiira yakyetira kennyini ntegedde so anyway ebyo tumalize anyway mbagaliza okubeera bulungi naye byonna mu bulamu bw'ensi okufako ekimu ku bintu Katonda bye yatuwa okubeera nabyo lwakubanga ng'abantu tubibuusa amaaso nkubiriza nnyo muganda wange alaba vidiyo eno Katonda akuwa okufa okulungi n'oba ofa otya ojja kukeera ku makya olunaku lumu otomere okufa naye ekibuuzo kiri nti ofudde otya twagala abaana baffe babeere mu bulamu obulungi naye ennaku zino emirimu gitugyeko obuvunaanyizibwa bwaffe oba okubeera abazadde beera omuzadde omulungi nga tofa ku bizimbe byotwala mu mwana wo okusoma beera omuzadde omulungi ng'osooka kulowooza wajja olutwala omwana wo okusoma kirungi nnyo omwana okusoma mu environment ekuweesa ekitiibwa ate etiisa Katonda era kirungi nnyo omwana okubeera mu environment eyo erina kyezza eri obulamu bwe nkwagaza okubeera obulungi. May God bless you. Byonna bye twogedde tebiri ku Seta High School, tukuwadde picture eri obulamu bw'ensi gye butwalamu. Oyinza obutabukkiririzaamu, it's okay, but that is life gye tutambuliramu. Bantu bangi nnyo ebintu bamala bisanga mu bulamu ne bakagamba naleko ku video ya Saimo ng'omuntu ayogera ekintu bwe kiti. No, actually, what we are trying to communicate is
when something happens consistently osanga wasobola obbaawo ekirala kirowoozeeko olabe ekyosobola okikolera. Yeah. Anyway, bagaza okubeera bulungi. I salute you. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna